Buyitirivu nate nyongera okubeera nga tembabuuzaako buli omu asinzira okubeera nga agoberera. Welcome here to another edition of Fahad Pro UG. Nyongera okubeera nga tembabuuzaako abalabira awo ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, UAE yonna yonna mubale nnyo baddala okubeera nga temugoberera ate n'emirimu gye mukwasaganya mmanyi mubeera bize naye mutwalira ddala obudde ne muga Fahad kyana bataddeyo tujja kwefiiriza obudde tubeere nga tetukiraba ate nga tugenda mu maaso n'emirimu gyaffe abalabira mu ggwanga Uganda ate nammwe nyongera okubeera nga mbeebaza embeera si ya mulembe nnyo kaddata kali waggulu mukko naye nyongera okubeera nga mbeebaza mubale nnyo mwebaddira okubeera nga mugoberera abalabira mu Canada, America, Europe yonna yonna namwe sibeerabidde. Thank you so much. Mr. Fahad Pro UG era nga gwe bw'oba nga gwe omulimu gw'okusoose okubeera nga totuuka wano munnange wano tubeera olamawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ne bwera eggwanga yonna yonna era nga gwe omulimu gwe guli gumu gwolina kubeera nga okola olina kubeera nga osubscribinga bw'oba tolina kubeera nga tosubscribinga notification bell eyo gikooneko ejja kubeera nga kwalatinga buli wonna ntadde ekipya ojja kubeera nga kufuna ka notification yawo nti kakati waliwo ekipya ate omukulu kyasobola okubeera nga atuyigirayo. As usual video oba ogirabye togikotogera likinga sharingirako abalala kalike tekalina kyekakuggyako likinga ka video sharingirako abalala so tubeere nga tetutambulira wamu ffenna muzikirize ate mbeere nga tembatwala direct mu katambi ke mbaleetedde olunaku olwaleero gye bukeeredde amawulire simanyi gona agafuna otya aganaaba malungi ganaaba gassanyu oba ganaaba gannaku anti father amanyikiddwa nga tulina masiko Lukashia era nga ono Priesti Mulamba waliwo akatambi ke kasobodde okubeera nga tekalinkinga era nga amawulire agaliwo akatambi ako nkalina nze nabagamba buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga Uganda information yonna etuukira wano so akatambi ako nkalina naye muganda wange nali manyi ba Priesti babeera tebayinaamu naye omwami ono alina skills ez'enjawulo yagenze n'abeera nga akkirira wansi eyo ekyabadde yogade muliro mwerere era nga byemu ku ebyenjagala okubeera nga nkuterawo awo osobola okubeera nga obyerabirako naawe osobola okubeera nga olabe skills father zaalina muganda wange nalabye ka video naye ntyamu nenfunamu okutya father skills zaalina muganda wange oba ebituufu babiyigirawa kuba twakulabanga batugamba nti ate bafaaza sima tebakola batya tebazaala tebakwata mu bintu ebyo ensonga ezo tebazesembereza naye muganda wange ono faaza yabadde ne skills ez'enjawulo nga yakkiridde wansi eyo n'atwalayo omutwe gwe bino byonna ebyaddiridde ngenda kubeera nga mbikutirawo awo wabula ekyenjawulo kyengenda okubeera nga nkola sigenda kubeera nga nkutirawo ka video sigenda kubeera nga nkutirawo ka video olw'ensonga nti YouTube nange ebeera ate enteekako etteeka ekkakale olw'ensonga YouTube eno ebeerako abaana abato abantu ab'enjawulo abavunaanyizibwa era nga kino kituviirako okubeera nga tetukkizibwa okubeera nga tetukutirawo video kikabo ekyo so kyengenda okubeera nga nkola genda wansi awo mu comment section obumala okubeera nga olikinga genda wansi awo comment section wandiikawo send me video omuntu w'enjawulo ojja kubeera nga ajja mu inbox yo era ka video obutereevu ajja kubeera nga akakutirawo naawe osobola okubeera nga olaba nze nabagamba comment section ebeera open naawe neddembe okubeera nga wandiikawo awo kyonaaba olabye bwonaaba omaze okubeera nga olaba ka video kano naawe ogenda kubeera nga weewuunya trust me ogenda kubeera nga weewuunya ku kyogenda okubeera nga olaba anyway bweraba nkugyeyo ndowooza ka ngivuge butereevu ngitwale mu ggwanga lya America ensonga no zikutta wansi ne waggulu eza kabaka kabaka okumujja Namibia ensonga zikutta wansi ne waggulu era nga nyina ka video kenasobodde okubeera nga nkuterawo awo President wa America yasobodde okubeera nga alina ekiwandiiko ekyenjawulo kye yayisizza ku nsonga za kabaka era nga abannayuganda bakyagenda maaso okubeera nga beekalakaasa baagala kabaka abeere nga aggyibwa mu ggwanga lya Namibia abeere nga afuna obujjanjabi obw'enjawulo ate mu ggwanga liri Uganda oba siki bw'aba tatwaliddwa Uganda atwalibwe mu ziri ensi ez'ababere ezimalayo but not Africa not even Namibia kubanga Uganda actually esinga ne Namibia obugagga so ebyo nebisingako awo ngenda kubeera nga mbibateerawo kamate butambi buno ate oluvannyuma mbeere nga nkumaona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo bannange mutusonyiwe ba online warriors tubadde tuvuddeko ebyuma by'omuzungu anti mumanyi bibadde bikyankalanye naye tukomyewo naye simanyi wano bakiteraga abantu babeera wano bandibadde babeerako tolaba babano tukomyewo bakwano mutusaasire ebyuma by'omuzungu bibadde bitutabuseko bikyankalanye anti ebigambo by'amayiga bikyankalanye. You are back now. Yeah.
guys watching. Yeah. Kangwe mu mikono gyo Yesu. Nze mpanjira nyimba ntendereza. Kangwe mu mikono gyo Yesu. Kangwe wano mu mikono gyo nsirike. Kangwe mu mikono gyo Yesu. Kangwe wano mu mikono gyo nkusabe. Kangwe mu mikono gyo tata. Kangwa o mu mikono gyo nkusabe. Kangwe mu mikono gyo tata. Mikono gyo nkusabe. Kambe mu mikono gyo Yesu. Kangwa o mu mikono gyo mbere. Kangwe mu mikono gyo tata. Mu mikono gyo mbere. Kangwe mu maso go chitange. Kangwa o mu maso go mbere. Kangwe mu maso go tata. Mu mikono gyo mbere. Are you done? Kangwa mu mikono gyo chitange. Kangwa o mu mikono gyo nsigale. Kangwe mu maso go Yesu. Mu mikono gyo mbere. Kangwe mu maso go tata. Kangwa o mu maso gyo nsigale. Nzikukwatira. Kangwa o mu mikono gyo nsigale. Kangwe mu maso go chitange. Kangwa o mu maso go nsigale. Kangwe mu maso gyo Yesu. Mu mikono gyo nsigale. Ya, tetunaba. Yes. Tutayasama. Yes. I have so much to say, but I'm choosing to deliver this specific message. I want to inform the world. It doesn't matter how many times I'll say it, but I'll keep saying it. Even if I had to come here every day with this team, we would come back and still tell the world that Namibia is not safe. I will still come back and tell them, do not go to Namibia. Yes, do not go to Namibia. Namibia, free our king. Toko bagande. My friend was asking, can anyone of you come out for the document? We pushed it there. I bet you they will not come out because they are accomplices. They are ashamed. Their bosses will. It doesn't matter. But at least you have children. You have families. But now you're seated in there. It doesn't matter how many dollars you make per hour. But let me tell you one thing. You have the blood of African people on your clothing. You have the nice smelling colognes. You have those nice perfumes. You have those clean and glittering necklaces, watches, jewelry. You have those nice clothes. You have the beautiful, nice faces. You have the nice hair. You have the nice shoes on. But I'm also telling you, you have the blood of African people on your bodies. And that blood will flow on you. It will flow on your families. It will flow on your children. It will flow on your grandchildren. Even your children's children. It will flow on them. That curse of African blood will be on your heads forever and ever. And you will never see happiness. You will never see happiness. Namibian people, you will never see happiness. Americans don't go to Namibia, it is unsafe. It is unsafe to go to Namibia. I was telling you, my brothers from Kenya, Tanzania, Congo, Somalia, Ethiopia, Tigray, Central African Republic, South Sudan and Sudan, if you have missing people, and in one way or the other, you connect your missing loved ones to Museveni, they are in Namibia. They are in Namibia.
He has a detention center that is being run by the government of Namibia. And that's why the ambassador here kati yogera n'erinnya lya president. to come out and take a mere document. A mere document. We come in good faith. And here you show us that you are accomplices. And when you call them on phone, they don't even receive the phone. Do not go to Namibia. 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 Namibia are accomplices in the disappearances and kidnaps in Africa. They house Africa's detention centers In the name of hospital. in the name of hospitality, in the name of mental illness. Namibia is not safe. Don't go there. Do not go to Namibia. Do not go to Namibia. They do not go to Namibia. Do not go to Namibia. They are accomplices in the disappearances and kidnaps of African people. Do not go to Namibia. Future warriors, thank you for the work you're doing. Where is? Thank you for the work you're doing, but we need more energy. We need that fit running. Future warriors, we need that fit running. Do not go to Namibia. Anyone that wants to share a retreat, that tweet, please don't forget to tag the ambassador of Namibia in Washington, D.C. Yes, do not forget to tag the ambassador of Namibia in Washington, D.C. Her name is Her Excellency Margaret Mensah Williams. Please do not forget to tag that name. Do not forget to tag the president. The president's name. Do not forget to tag the president of Namibia. The name. Look it up. Look it up. Look it up. I know Say smart the people, name. Smart people. You guys are smart. Say it louder. Look up the name and He tag has the it. president. I also want to tag the following people. Now, I want you all to tag these people. I want you to tag the State Department. I want you to tag the Bureau of African Affairs. I want you to tag the Bureau of Culture and Education. I want you to tag UNESCO. I want you to tag the Human Rights Watch. I want you to tag Amnesty International. I want you to tag the Human Rights, Geneva. the United Nations Geneva. Refugee Commission, High Commission for Refugees, UNHCR. I want you to tag International Organization for Migrants. I want you to tag United Nations. I want you to tag the European Parliament. Then I want you to tag all the media, the media companies, the international media that you can think of. BBC, ICC. CNN, all of them, tag them. I want you to tag ICC. I want you to tag as many as you can. You know, we are going to create a list of tags. I'll post them. I want you to just copy and paste and keep trading, keep tweeting, keep retweeting. And whatever you want, you can tag, include a photo. Our photo here. I've already told you, cut out the message. Cut out the message about Namibia today. And make sure that you include it on your tweet, include it on your post. Bloggers. The message right now is the king was abducted From the Namibia. airport. And Namibia are accomplices. They are not innocent. They are not innocent. I'm telling you. I'm going to post that video on my page. And I want you to get it from there. For those of you that have my phone number, I'm going to send it to you on WhatsApp. I want you to copy it and speak with facts. So, we shall keep saying that Namibia is not safe. Do not go to Namibia. Namibia is not safe. Do not go to Namibia. Do not go to Namibia. Namibia is not safe. They are accomplices in the disappearances of African people.
They are accomplices in the disappearances of African people. Namibians are accomplices in the dictatorships of Museveni and others in Africa. Are we clear? Clear. Are we clear? Clear. Free. Free. Do not go to Namibia. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Don't go to Namibia. We won't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia are accomplices Namibia are in accomplices. the kidnaps and disappearances of African people. Yes, Namibia are accomplices Namibia are accomplices in the disappearances of African people. in the disappearance of African people. Namibians are accomplices Namibia are in accomplices the kidnaps of African people. Now it's on. Now it's on. Do not go to Namibia. 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 Namibia is not safe. 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 All animals. The king is not safe in Namibia. The king Free is our not safe in Namibia. The king is not safe in Namibia. The king is abducted in Namibia. The king is abducted in Namibia. The king is abducted in Namibia. Free the king. Free the king. Free our king. Free the king. The king has human rights. It's matter. Do not go to Namibia. Don't 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 go to Namibia. Your battery is getting low. It's the disappearances of our people. Namibians are accomplices in the disappearance of our people. Your battery is low. Attend the power bank. Okay. I forgot You're mine. criminals. You're criminals. Shame on you, Namibians. You're criminals. Attend. Namibia, you're monkey eaters. You want to eat our king? Namibians, you want to eat our king? Free our king, Namibia. Free our king. 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 Kale akati ono wetulaga waliwo okujja n'okomesa wano n'oli bigenda bikyusa kati genda kyusa mu lulimi bannayuganda abaganda mwenna abatali baganda Abaganda mujje enzira y'ewaffe ebyebigere bino. akati tukyusizzaamu mu lulimi tukimanyi nti kabaka w'abaganda kabaka w'abaganda bwe njogera nti abaganda saawulamu abaganda abavaawa abaganda abavaawa abaganda abavaawa oba oli mu kyoli oba oli mu toolo oba oli mu kiga
oba oli Mukagwa, oba oli Mukalamoja, oba oli Munyarwanda, oba oli Munyankole, kasooba ng'oli mu Buganda, okkiririza mu nnono ya Buganda, oyagala Obuganda, oli Muganda. Namibia is not safe. Do not go to Namibia. So, akati muno omubaka basobola neno kwekalakaasa ku nsonga za Kabaka. Omulundi ogwasembayo bwe twali kibuga Boston, twabategeeza nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe ng'Omuganda. Mukitegeera? Era ku lunaku olwo nayogera ne mbagamba nti ng'oggyeko Charles Peter Mayiga alina obuvunaanyizibwa bwe nga Katikkiro, waliyo abantu abalala nkumuliitu abalina obuvunaanyizibwa obwabakwasibwa Ssaabasajja Kabaka nga balina emirimu egy'enjawulo gye bakola mu Buganda. Mu kiseera kino nga Ssaabasajja Kabaka atubuze ku maaso, bavunaanyizibwa kyenkanyi, era nakoowolayo abamu ku bo bwe muba nga temubajjukira asobola okuba bajjukiza kuba tebava mu mutwe. Wasajja David Wasajja omulangira Nsowole Katende owa the Ebonies ye John Katende. John Katende. Yes, John Katende. Nenjogera ku Freeman, mulangira w'Ettoolo Kimba Freeman. Nenjogera ku Kiwalabye Male. Nenjogera ku Nabaloga Kagere. Nenjogera ku owekitiibwa Twaha Kaawaasi.